essanyu. Mwana ali mu lubuto ne gwolera bamubanja miliyoni 3. Ezo sente tugenda zisasula okumala emyaka 5. Museveni si musawo takolangako ku zi sciences. Naye olwalero buli lunaku ye tumusasula obuwumbi bumeka? 3. Ye gwe tusasula obuwumbi 3 science yazisomerawa. Mukabanje omukyala okwekalakasa mu ngeri yonna osobola okuyuza olugoye osobola okuwa omuntu oluyi ate ne batakwatako banja akalulu ku bulungi guno tebakatwala. Eddagala liririmu kujjako Yoweri Kaguta Museveni ne Mmandu ezimukongojja ziyalisi zinnayeebale na bonna abakkira mu layini eya bbaasi. Adda eddoboozi ly'eggomba. Kubalaba habane muli bangi ne okusinga kanyanjula omutwe omukulu Honorable Saazi nsanyuse nnyo okukulaba abasigadde mujja kweyogerako mpolampola mpozi akagambo kamu bubiri nga kakwatagana ku Honorable Saazi ono atubeereddewo abadde mulungi gye tuli mu nnaku ne mu ssanyu ne mu kwekulaakulanya Honorable Saazi abaddewo. Abantu bangi banenya ti Honorable Saazi talina kyakoze naye mpozi nga tolaba oba nga tobeera mu ggomba muno akyusizza tetulina mubaka gwe twali tubaddeko ne tutuula naye wano bwe tutinga ye yatuyise ensonga endala Honorable Saazi ono atwagadde abadde naffe mu masanyu abadde naffe mu nnaku yakava eno nno ku Sande era olwaleero akomyewo bukya lubanga lwa mmindi tubaye tetukirabangako. Honorable Saazi nga yakagenda mu bukulembeze teeka yali yakamalayo omwaka nga gumu yakomawo wano era n'atuleetera bye yatuleetera. Tukwebaza taata weebale olw'omwoyo ogwo. Tulonze abakulembeze bangi okuva nze lwe nategeera teri yali aleese kuno wadde ejjiiko wabula nga tubalaba biseera bya kunoonya kalulu. N'olwekyo Honorable Saazi we naamwogerako nja kusulawo kasita naye waali olw'obudde kampiseemu akakisa kano abakulembeze abajjidde mu nkyukakyuka. Ekyamazima ffenna tuli ba nkyukakyuka era bwe mulonda olukaalanga we mululaba amazima gennyini buli kimu kigenda kukyuka. Mulabye Honorable Saazi myaka 4 gyokka ebintu byasobodde okukola alinga amazeeyo emyaka 3 mu Parliament. Kati singa tuteekayo bano abalala bonna nange eno Kasozi eyeesimbyeyo ku bwa ssentebe ngenda kufuna amaanyi kubanga bwe tunaaba twetaaga entamu nja kugenda wa Honorable Bedda akakadde naye akakadde nga yabawa ka t-shirt zammwe. Eyo ensonga mugirowoozeeko nnyo. Twagala abakulembeze abagenda otwongeramu saabagenda okutubba. N'ekyo mulowooze ku eyo ensonga. Kati abantu b'ekitundu kino lutwewedde twafuna okusoomoozebwa. Mwatuwa akalulu bbaasi yatuwangula omuluka gwonna bbaasi yakola ki? Kati ku luno twagala mu kuyege ambulera ebeekola ki? Ekiseera Muzindaalo Ssebo Tereza saagala gube mu kantu ako. Ekiseera kye tukulembedde ekitole ttiimu yaffe omukulu ono ababuulidde ebibala ebiri ku kyalo mbongera ebirala mubitegeere bulungi. Honorable Saazi amala omwezi gumu Parliament n'atugulira ambulance. Tugirina era tuweereza ebadde efaafa n'agigulira yingini emirundi 2 kati badde yayonoonese naye olunaku lw'ekyekola ki yazzemu n'agikanika ekyo mukikubireko mu ngalo. Omuntu n'atuwa ambulance nga ne dereva yamusasula nga yagikanika gw'oyita bwisi n'oteekamu ki amafuta. Honorable Saazi we twajjira eno nga mutusaba akalulu bayimirira wali Mmamba chairman w'Emmamba nti bw'otuuka mu Parliament tukolere ku network nga yakamala emyezi 3 omulongooti ne gujja n'agosaka ne gukola ki ne gujja. Oluguudo lw'Emmamba luno okuva e Kasaka twayitanga wano nga lubi n'abagamba nti bwe n'atuukayo kyensookako bwe kinaagana n'azirima ku lwange era bwe yalusaka ne lusoobasoobamuko yatuuka n'okukwata akasente ke n'aleeta gureda
ab'ebyobufuzi ne batutawaanya eggwanga ne bagigaana mwakimanya ekyo era paka lwe yasaka oluguudo n'olulimbibwa katulinga abatambulira ku kolansi ekyo mukikubireko mu ngalo esente eziva waggulu eri gyasaka tetutematema atula ku lukiiko olulima enguudo ne bamubuuza nguudo ki zolina okusooka okukola nabaga nti oluguudo luno nga wali ne kansala Nicoleta Jeeni oluva wano okuyita essaali oluguudo lukole ki lukolebwe ne wankubadde ababbi bakola onalebo saazi n'atuwa tenti bbiri ng'omuluka guno weziri etenti zibeera wa mukulu kiviire Nabuyindo bw'ofiirwa ng'okola ki ng'okima omukulembeze mu myaka 4 ate bwe baana omwongera emirala 5 ate akola ekisingako awo kati bannaffe bwe tuze muno ndabye emmotoka z'abambega ba NRM bangi nnyo bali buno nfo kyokkolera abantu batunulira saazi byakola ki byakola oli n'abeera n'agamba saazi takoze naye nga kitaawe yakulembera okumala ebisanja 3 nga talina kye yakola ali ku ssente z'abakatuliki abazimba amakereziya n'amasomero kweyerindisaga nti nkola ki agamba nti nkola ate waliwo n'akagera akagamba nti ne sitaani mu biseera bya kampeyini amwenyamu kati bali mu kukola ki bali mu kampeyini akaseera kaggwe bafune ekisanja baddemu kino twakikwata tukinyweze twongere okwogera n'alebo saazi ayongere otusakira ayongere okututeeseza basisinkana ku bakadde bange amannya gange nze Ssegawa Ronald nzaalibwa Mamba awo neyanziza maama neyanzeege nzaalibwa Mamba awo abatantegeera ndi mutaka ku kyalo kyawa ky'Emmamba nesimbyewo ku bakansala b'omuluka guno ogw'Emmamba naayitawo webale nnyo maama webale kaakati bagamba ensonga zino mbadde nga nzija muno nzija n'abakulembeze ab'enjawulo nga temundabangako ne Honorable Saazi olwo naye olwaleero Honorable Saazi yakulembedde olutabaalo lwa Gomba okugizza mu mikono gya NUP yonna ekintu ekyo kukikubireko mu ngalo ono omwami ali wano munansonyiwa muyinza okugamba feesi eyo nga tugitegeera ono ate mukama waffe nnyo kubanga ye chairman wa NUP owa Gomba district sebo ssentebe tukwaniriza nnyo taata bakadde bange njagala tukole ensonga tuteekawo kye bayita signature tugenda kusayininga Gomba tusayiningeko tuteekako ne stamp ewali ambulera woteeka akalulu tolonda kintu kyonna kya yero tolonda yero Mukama Katonda Honorable Saazi akuteremu essaala akuwanguze era bakwambaze ekisanja ssebo bakoze omulimu gwa ttendo taata NUP everywhere mundabiranga ddala ku bakansala b'omuluka guno ewali ambulera kola ki tukinga mwami Fred ssebo nsaasira nti tobudde bungi naye ensonyiwa ennyo ssebo Mandosi 5 adako yakute ambulera yafu people power our power bamama erinnya lyange yenze Kalema Ronald ku lw'ekisa kya Katonda n'amaanyi gammwe yenze akutte ambulera ku bwa ssentebe bwa disitulikiti ya Gomba addako njagala kubasaba buwagizi bwammwe naye n'okusingira ddala mukkirize mbasaba obuwagizi bwa pulezidenti waffe Kyagulanyi Robert Ssentamu engalo muzikubeko okusingako awo kubanga oyo si mubezi mukulembeze waffe naye ate mwana wanzaalwa yaawa ye Gomba so njagala mumumpera obuwagizi basebo ne banyabo ekirala abannaye mutunuulire ttiimu eno eri wano nga tukulembeddwamu Honorable Saazi Honorable Betty nange Kalema chairman Nyanzi n'abakulembeze abalala bonna ku lunaku luli bwe tutuka okutiikinga tutiikinga ki ambulera kyenjagala omaliriza nakyo kiri bwe kiti basebo ne banyabo olwaleero abaana abasomesa bali mu kwekalakasa amasomero ga gavumenti abasomesa tebaliiyo bagamba nti abasayansi abasoma sayansi bokka balina okuweebwa ssente nyingi abatasoma sayansi tebabawa ssente nyingi naye njagala mutunulire abatufuga ku bonaani yakola sayansi basebo ne banyabo tekuli mwami Museveni si musawo takolangako ku zi sayansi ezi naye olwaleero buli lunaku ye tumusasula obuwumbi bumeka 3 ye gwe tusasula obuwumbi 3 sayansi yazisomerawa twagala abantu bonna nga waliwo obwenkanya
ng'abasomesa bafuna essente zezimu ate nga bonna gye bali masomero. Abasawo nga bonna bafuna essente ate nga gye bali masomero. Si kusindika baana baffe masomero makalu. Ako ke kalu ke tugenda mu kusalawo abaana baffe basoma oba tebasoma. Abasawo malwale babeereyo oba tebabeerayo. Ako ke kalu ke tugendamu. So si kano ke bagamba nti bajja kujja batuwa emitwalo ebiri oba mutwalo. Tukere tubalowe bululu bagende bamale emyaka 5 nga tetuzeemu kubalaba. Ebyo si bye twagala. Twagala kukyusa nsi yaffe ki? Gamba nti 360. Twagala kyusa nsi yaffe 360. Wabeerawo system evaawo tuyingizeewo endala tubeere n'ensi eyeegombesa ng'abaana basoma abasawo gye bali mu ddwaliro n'enguudo nga nnungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale Omukama Katonda awankuule. Tweyanziza. Kalule Ssengo yali omubaka w'ekitundu kino ne bajjawo ekkumu ku bisanje. Kalule Ssengo kye yazzeeyo okubawa nga mumusiibula yagenze ku nnyingo bayita 120 mu constitution ya Uganda egamba nti omuntu waweza emyaka 75 kabeere mulungi atya awumule n'abalala bakole ki? Kyekirabo kye yasembayo bbawa nga asiibula constituency eno. Kati mutabani we wanajja bagenda basasuza mukka gwe mukola ki? Gwe mussa kubanga kye musigaza. Obudde buno abaana tebasoma mu nsi ezaakulaakulana singa pulezidenti yayimiriza dda kampeyini okulaba ng'atereza ensonga z'abaki? Z'abasomesa. Muli eno mukyakubira NRM engalo abamu naye abaana bamwe bali wakati bakola ki? Tebasoma. Naye ye buli lunaku oluziba amaka g'obwa pulezidenti bakozesa obuwumbi bumeka? Enjuba egenda kugwa obuwumbi 3 olwalwe babukoze ki? Babulidde. Bw'avaawo nti ze mumpa omusaala gwa miliyoni mmeka? Naye ng'olunaku akozesa obuwumbi bumeka? Obukadde 13,000. Obukadde 13,000 lunaku bukola ki? Bwe bukola mu State House. Basawo ne bannyabo tusaba mwongere okunyweza enkyukakyuka saazo ono mumunyweze ng'omubaka wammwe ate nga n'emmamba bwe muteekateeka alisikiraani obuvunaanyizibwa lwaki buva ebuwanguzi wa stars nga budda ngoma nnene bwe mbeera n'omubaka wa paliamenti emmamba tekisoboka. Ebigambo byali badde bingi naye nsaba malirize na kino. Robert Kyagulanyi Ssentamu ennaku z'omwezi nga 3 ajjewo abe ku butaka Gomba okubasaba obuwagizi. Tujja kubasaba ekifo kyonna kye tunaababuulira mujje mu bungi tumwanirize kubanga bagamba keezaala keekola ki? Keezaala keekomera. Robert Kyagulanyi Ssentamu muffe bannyini ye buvunaanyizibwa bwaffe okulumba ebitundu ebirala tunoonyeyo obuki? Obuwagizi. Yabadde Emitiyana bajanjawazza nnyo naye mbasaba nga ssentebe w'ekibiina Gomba lwajja tusinge ku disitulikiti endala gyakoze eki? Gyayise. Maliriza ebigambo byange nga mbawanjagira ti akaluke tugenda mu kali wakati w'abantu bameka? Anyiga ne gwe bakola ki? Gwe ddayo okuba ekifaananyi ewuwa abaana embeera mwe basomera enva bazirya budde ki? Mulina ennyanja baleeta amagye kati balima nti obudde buno mufunye ku buweerero ne mulinde tuve mu kaki? Bwe tunaava mu kalu mugenda kwegoba emmamba munoonye gye mugenda nga temulinayo. Eddagala liririmu kujjako Yoweri Kaguta Museveni ne mandu ezimukongojja ziyalisi zinnayeebale na bonna abakkira mu layini eyo ya bbaasi. Ensi ekole ki? Ensi etubiri. Mama Museveni yagenda nfudde sanyu. Enkyukakyuka ebindabinda abakyala naye bale yagenda owulire sanyu. People power. People power. People power. People power. People power. Kyagulanyi. Kyagulanyi. Our president. Kyagulanyi. Kyagulanyi. Umbrella. Our symbol. Umbrella. Our symbol. Nsanyusa okubalaba. Mwebale kwagala nkyukakyuka. Mwebale kwagala Honorable Sazi. Bannange mwe tutudde za Honorable Sazi eyazituwa mumukubireko engalo ez'amaanyi. Mumwongere ekisanja. Mumugatteko Honorable Betty Ssentamu. Muteekeyo Kalema na buli bukulembeze ajjidde ku manvuuli. Erinnya nze Ssentamu Betty. Abakyala tuli wano ffe tuzaala abaana bwe tumala okubazaala abo tubateeka mu masomero mikwano ng'abasomesa tebabasasula olwo ng'abaana batuula ewaka. Abakyala ffe tuzaala abaana bwe tumala okubazaala mu malwaliro teri ddagala era munnanga abamu bafa. Abakyala ffe tufiira mu ssanya kubanga gye tuzaalira teri buyambi. Abakyala ffe tugenda
kyokka gavumenti etuwaza bwereere. Abakyala ffe balumba ddala mu biseera bino ebyokulonda eby'ebyobufuzi ne batuguza t-shirt ne wayitawo ebbanga lya nnaku 3 ne batulenga emigeto ly'abantu 3 abakyala ne batuwa emitwalo 3 abakyala tukola ebitundutundu 52 mu bantu abali mu ggwanga lya Uganda. Kitegeeza abakyala bwe tulonda manvuuli enkya Museveni taliiko. Kitegeeza abakyala bwe tulonda manvuuli enkya Nayeebala atusiibula. Kitegeeza abakyala bwe tulonda manvuuli Sazi Godfrey mu Parliament sikyo. Kaakati nze nakomyewo ndi mugole nze nakute kadi yaffe ne Honorable Sazi. Bannaye mutulabirenga ddala abakyala. Mutulonde nga temwetemyemu ate muyina amaanyi mangi nnyo musiibe okukuuma akalulu kammwe. Bwe mumala okukuuma mwe mulaba balangirira bye mutalonze mukabanje omukyala okwekalakasa mu ngeri yonna osobola okuyuza olugoye osobola okuwa omuntu oluyi ate ne batakwatako banki akalulu ku mulundi guno tebakatwala. Neyanziza nnyo neyanzega olw'obudde. Mukama banjagalire saba mpite Honorable Sazi. Kale abakyala n'omukwano omungi tukuba akalulu. Abakyala tukulondolo. Abakyala tuwaniriza omubaka w'abantu. People power. Our power. NUP. Everywhere. Sazi oye. President Kyagulanyi oye. Betty Sentamu oye. Nyanzi oye. Nicoleta oye. Chiseka oye. Segawa oye. Maxensi ya Birewa oye. Banyabo sanyusa okubalaba. Mwebala okujja. Ekyamazima mubimazeeko muzze sibabanja. Mwebale nnyo mwebalire ddala Sazi Godfrey erinnya omubaka wammwe. Bamaama nzize bajjukiza lutabaalo naye kansookere gye twatandikira nti bannaye bwe nali njija nabagamba nzize kukulemberamu abo abanyigirizibwa. Tuli ebitundu bibiri, abanyiga n'abanyigirizibwa. Ffe tukulembedde abo abalaba ebintu nti tebitambula bulungi. Ene Gomba nze komanda. N'olw'ensonga eyo bwe nali njija kye nabagamba ne mbagamba mukama wange Robert Kyagulanyi ani Sentamu n'olunaku olwaleero banyabo tetunnatuuka gye tulaga wadde we twali si we tukola ki si we tuli babyogedde ene Mamba waali tewajjangayo line-up bweti kyali tekibangayo ng'omubaka akulembedde wa opposition ne tiimu ye yonna yonna n'omubaka omukyala nga opposition wadde bamubba n'abalala abaddako abantu bwe bavangayo okwesimbawo nga babatiisatiisa nga bakola ki nga babatiisatiisa era mugenda kubula n'ebiringa ebyo. Kale n'olw'ensonga eyo mbeebaza kino tukituuseeko naye nga maanyi gammwe. Mbasaba mwongeremu buki ne mbagamba nti mu myaka 5 ne bwe naaba munafu ntya sijja kubulwa kyendeeta. Bamaama sibireese neeyama oluguudo olwo oluva e Kasaka mpaka wano e Mamba era lwalimwa. N'olunaku olumu
n'olunaku olumu byali biruddeyo nenkwata mu nsawo naye era bannabyabufuzi ne baagala okunnemesa Mukama n'annyamba oluguudo ne lukola ki ne lulimwa basebo ne banyabo najja emmamba nga bw'okuba essimu teryakuwulira mwabeeno mwali temuli ku netiwaaka ekyo n'ekikolako basebo ne banyabo natambula nga buli ku kyalo ndekako ekintu newakubadde abatanjagala baagamba nti ako nako naye mu myaka 3 bo baleese eki basebo ne banyabo tenti ze mulimu zammwe zemmamba ng'omuluka naye saazi nga yazirwa kaakati mbasaba obutamala budde tuddemu tukikole nga bwe twakikola munyongere ekisanja n'ebisigaddeyo nja bireeta waliyo abajja babalimbalimba babatiisatiisa basebo ne bannyabo ebyo tebiriiyo nga nze mubaka w'ekitundu kino tewali agenda tutiisatiisa neetegese bulungi okusigula buli nkonge yenna etwekiika kakati njagala kumaliriza ngende nga nziramu bakaabira oba beegayirira mutuwe ekisanja bannange mutwongere obuvunaanyizibwa kambabuulire bagamba mugezi nga muki bino mwali temumanyi nti nja bireeta kakati mu myaka 5 mbalozezzaako ate munyongere 5 mulabe ekinaabaawo ate njagala mukkirize titugenda kuba mu gavumenti empya nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti waffe tugenda kuba mu gavumenti empya nga Betty Ssentamu ye mubakawo omukyala mulekerawo okulimbibwalimbibwa oli n'omu emitwalo 2 n'ekitundu bw'akuŋŋaanya abakyala 100 obukadde 2 n'ekitundu ate najja ttiimu y'abantu 100 n'abawa kakadde kaki kati eyo mathematics tomulaba tuguzammwe kwaba abawadde kakati olunaku olwaleero nabadde njagala kufumba mmere naye nga sikisobola nensalawo emmere yammwe ngireete mu mpeke mu kaasi ngenda kukola ekitakolwangako buli muntu addeyo eka ng'ayina emmere mu nsawo muwulire bannange ekitabangawo bannange abakyala mazeemuzeemu wano nga mulinga 7 mbawadde miliyoni 7
Kakati.